Omukadde ono mumujjukira bulungi nnyo eyakubwa emiggo ejabula okumutta obussi. Nalongo yamukuba oluvannyuma lw'okumumma akasente emitwalo 7 omukadde ze yali afunye okuva mu gavumenti. Ezo sente ez'abakadde. Kakati Nalongo oyo tukimanyi bulungi nnyo nti yagwa eddalu. Emiggo egyakuba omukadde oyo gyamukutula omugongo. Omukadde takyasobola kutambula. Oluvannyuma lw'okukubwa emiggo omukadde yakutuka omugongo, takyasobola kutambula, talina kyasobola kwekolera. Ate nga mumanyi nti abakadde ng'ono babeerawo ku kulima. Yakwata bambi omuggo gwe n'akootakoota n'agenda mu kalimiro n'asobola okuba nti ate alima obujanjaalo bwe, alima olumonde we, n'afuna ekyokulya. So omukadde yakutuka omugongo kwegyo emiggo egyamukubwa Nalongo, takyasobola kuba nti ate atambula, talina kyasobola kuba nti ate yeekolera. So omukadde ono awangalirawo mu bitundu by'Empigi. Omukadde oyo gy'ava, abavubuka boolaba abo ababadde bamukyaliddeko ne babako ebintu ebitonotono ne bamutwaliddeyoko, ebyokkozesa, sabbuuni, omugaati n'ebintu ebirala ne bamusala ne ku nviiri. So gwe wenna ali yandaba musobola okuba nti ate muntuma ew'omukadde oyo nensobola okuba nti ate mbakiikirira abakama bange abandaba. Nesobola okuba nti ate tukyalirako ku mukadde oyo bwe kiba nga kisoboka. Nsobola okuba nti ate mbakiikirira ne muntuma ew'omukadde tumukyalirakoko ne tubako ate oba oli awo tumudduukira n'akatono ke tuba tusobodde ali awo mu bitundu by'Empigi. So kansooke nkutuuseeko omukadde ono awo mwerabireko. Video nkusaba ogipereka like etambule tuke ku buli muntu. Video yiyo. Ras Michael nayiseeko mu bitundu bino eby'Empigi. Ekitundu kino eky'Empigi ewali omukyalo ono omukadde omwana muwala gwe yakakkanako n'amukuba emiggo. Yamukuba kibooko, yamukuba emiggo mizibu nnyo nti n'essaawa ya leero omukadde tasobola ttambula olw'emiggo gye yakubwa. Mukadde yabadde musanyufu nnyo ng'atulabyeko kuba nabadde ne muzzukulu ono bamuyita Charles, muzzukulu wa mukadde ono. Mukadde yasanyuse nnyo n'atunyumiza ennaku n'embonaabona gy'abonaabonamu okuba yakubwa emiggo n'okutambula takyasobola mukadde. Twatudde bulungi wansi naye twamuleeteddeyo ku bintu obutonotono bwe twabadde tusobola. Omuli kasukaali mukadde ke yasanyukidde, kasukaali akamuwoomera ennyo. Ali mu bitundu eby'Empigi mukadde ono yayisibwa bubi olw'embeera yamutuukako ng'amaze okukubwa omwana omuwala. Yatulambuzaako mukadde era twayingiddeko mu nnyumba bulungi. Mu ekyo bannaaye nti tekyetaagisa obusungu bwe buba buyitiridde omwana ono omuwala kye yakola tekyali kirungi, nti at least omuviira omukadde ng'osika omugwa naye okulwana naye. Mu ekyo tulina okuyiga okukuuma obusungu kuba tusobola okuggyamu ate osobola okukuba omukadde ng'oyo n'akutukirako mu ngalo n'ofundikira ng'oli mu kkomera. Mukadde ng'omulimu gwange era bwe mugumanyi ogw'okusala akaviiri n'okusiba akaviiri, jjajja namukakkanyiza bulungi wansi ne musala akaviiri. Ras Michael ekyengera ku kamera. Omukadde ono embeera gy'alimu si nnungi bannaaye, era nkubira omulanga Maama Fiina ne Maama Nantabo. Omukadde ono yaboogeddeko nnyo mu vidiyo ze gye tugenda mu maaso ng'abasaba ku buyambi. Omukadde namusaze akaviiri yanyumye bulungi, nga bwe mumulaba yabadde smart bulungi era era bimukalabirwamu n'abeera happy. N'enjala ntuzirongoosaako enjala z'engalo n'ebigere. Twamulongooseza bulungi bannaaye era mulinde mu paati tweddako. Omukadde twabadde naye ne moment nnungi nnyo, twamaze omukolako twafumbyemu ne kamere kuba yagambye emmere esinga omuwomera ttooke na nnyama. Twafumbyemu kamera awo ewaka ne tulyamu ne mukadde akamere ne tunyumya emboozi. Twasibyeyo olunaku lulamba. Era lwamaze mukadde n'atuzzaayo mu nnyumba twongere tulaga ebirala bannaaye. Mulinde paati tu mulabera ifu omukadde ono gy'ayitamu. Nsigadde Ras Michael ekyengera enjala egenda kunzita
sirina mmere gyendya ate kati amakubu paka kwasi paka ko enjala egenda sirina mmere wananse ettooke n'ennyama mbyagala nnyo wesirikire. Yes, Ras Michael mukadde ono mu mbeera gy'alimu gy'akaabamu twabadde ne moment naye ennungi yatugambye awomerwa nnyo ettooke n'ennyama era n'ensalawo mufunireyo katooke n'ennyama mukadde tuleke nga akaliddeko katooke nakamwatidde bulungi n'akanyama twabaddewo awo ne mukadde nga bwatunyumiza ku mboozi naye nga mukadde ono yembeera gy'alimu si nnungi n'omulundi n'ogumu. Twasanze ekyoto kikalu esawa ze twagenze nga twagenze leetimu nga mukadde talinaawo kyakulya nga ye nga tannalya ne tumuwa ku kyokulya ate nga tuli baakuddangayo omulambulako. Mukadde ono yatukaabidde nti n'okugulu okwo kwayisibwa bubi, okugulu okwo kwakutteko nti kumuluma. Mama Fina Joli yonna omukadde ono akulaajanira ne maama ne saba minisita Nantaba. Omukadde ono ekyamukubya omuwala nti yasooka mugamba sente ng'amusaba sente z'abakadde nti amwe ku sente z'abakadde ye omukadde bwannyonnyola n'amugamba sente z'abakadde zonsaba seziina. Ewaka w'omukadde we watyo wafaanana. Ennyumba erimu ebituli ebyamaanyi nti n'emisota gisobola okuyitamu era awo nga tuli mu kuziba bituli ebiri mu nnyumba mulimu ebituli ebyamaanyi. Yenna alina obuyambi osobola okuyamba ku mukadde ono. Nsigadde Ras Michael ekyengera ku kamera. Mukama abankuumire mwenna abanfollowinga njigiriza okusiba enviiri nina ebisulo by'abaana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala ye Haji Mukisa Kale. Subhanallah. Ono alombeddwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze, edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 41 oba ku 0789 63 19 nkaaga. Osobola omusanga ebujuukulu emitiyana ye Haji Mukisa Kale. Salamu alaikum. So yoyo omukadde mumwerabiddeko. Njagala okuba nti ate neebaza omuvubuka oyo bambi yalinnyeemu eggere n'ava gy'avudde n'atwala obudde bwe n'asobola okuba nti ate adduukirira ku mukadde oyo n'abaako ekitonotono kye yasobodde okuba nti ate amuwa. Okusinziira ku mukadde bambi oluvannyuma lw'okukuba emiggo emiyitirivu yakutuka omugongo. Yakutuka omugongo takyasobola kuba nti ate atambula bulungi nnyo. Ate mukimanyi abakadde abo bambi nti babeera mu nnyumba bw'omu. Kati omukadde oyo omulaba, omukadde asula mu nnyumba eyo bw'omu. Okitegeera abazzukulu baakula, abaana baakula ne bagenda ku kibuga. Oba okitegeera kati ennyumba eyo gy'asulamu nga bw'ogiraba agisulamu bw'omu. Okitegeera so embeera eyo muba mugitegeera kuba nti abakadde munnange bo tebatya. Abakadde tebatya. Omukadde asobola okusula mu nnyumba eyo nga teri mu masannyalaze bw'omu buli kiro. Oba okitegeera ate gwe omuvubuka ky'otasobola kukola. So omukadde bambi embeera gy'alimu y'amaziga meereere oluvannyuma lw'okukubwa emiggo n'akutuka omugongo. Okitegeera ye Naalongo ebyamutuukako mwenna mwabimanya. Naalongo eyo eyamukuba. Naalongo yagwa eddalu ne ku kitundu kwe yali abeera n'agobwako tebamanyi gy'ali oba mbu kati azungirawa teri amanyi. So gwe wenna ng'oli eyo nze nga nze si Michael Uganda amusobola okuba nti ate muntuma ew'omukadde oyo nensobola okuba nti ate mbakiikirira n'ekitono kye tuba tusobodde okuba nti ate tuwa omukadde oyo
oba okitegeera ekintu ekyo. So ali awo mu bitundu by'empigi nso okuba nti ate entuukawo ne tubaako omukadde ono tumuteekako akaseko ku matama ge mu busobozi bwaffe. Njagala okwebaza omuvubuka oyo bambe yasituse n'agenda n'alaba ku mukadde oyo n'amutwalira ebitonotono bye yasobodde n'amusala ne kaviiri. So oyo gwe mulabye omuvubuka ayambadde t-shirt eya bbulaaka asaze kakkaati, oyo muzzukulu wa mukadde. Oyo muzzukulu wa mukadde. So kikolwa kibi nnyo ekyatuusibwa ku mukadde ono eky'okumukuba emiggo ng'omwana omuto. Newankubadde nti abakadde kale balina entondo, naye omuvubuka yenna tosobola kuŋŋamba nti omukadde akusookerezza. Omanyi kale omukadde ono mulimu abamusalira omusango ne bagamba nti naye abakadde bano eno be yasookereza okuyiikiriza omukazi oyo. Naye njagala nkubuuze, omuntu asobola kuyiikiriza mu butuufu ng'olabira ddala osobola okumukuba naye n'omwesonyiwa? Nalongo kyali kimuggyako ki okwesonyiwa omukadde oyo? Yali asobola okumuleka n'atambula n'amuviira. Omuntu asobola okukusookereza n'omulabira ddala ng'ono ye bw'omukwatako osobola okumuyiwa ebinnyo. Naye n'ogamba ku lw'obulungi bwa Katonda bajja kunsiba kanneesonyiwa omukadde ono. Kubanga tukkirize tugaane, omukadde ono ne wabanga ye yali mu nsobi, bw'okwata ekkubo n'omukuba ensi egenasalira ggwe omusango. Ne wabanga omukadde yali mu nsobi, bw'omukuba nga bw'ali, omukadde bamubalira mu bantu abali vulnerable, abateesobola. Myaka 9 tegisobola kulwana myaka 3. Newankubadde ayinza okwagala okwerwanako ng'omuntu naye tasobola kukuba. So kiba tekikuggyako kumwesonyiwa, muleke genda. Abantu nga bayiikiriza abantu, mubeera ku mizigo eyo omukazi n'akukyokooza n'akuyira amazzi naye n'omutunuulira butunuulizi naye ng'ate mwenkana ng'osobola okumuyoola. Lwaki mubaleka? So omukadde oyo tekyali kirungi nnyo ekyamutuusibwako, naye nga twongera okuba nti ate tumusaasira, tumusaasira bambi. Naalongo tetumanyi gy'ali, mbu yagwa eddalu ali eyo azunga Nansi, naye tusaba Mukama Katonda amusonyiwe, tomanya bwali busungu. So byebyo ebiri ku sayidi eyo omukadde. Very soon we mbanga ate musobodde okuba nti ate muntuukirira n'ekitono, nja kutuukirira omukadde ono era obubaka bwammwe nja kubutuusa bulungi nnyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwe bali kuba nti ate mugoberera. Mbagala nnyo mwenna abasubscribinga abagyekuumirako, mbabuuzaako nnyo era nsaba Mukama Katonda abampere kye musinga okwagala. Mubere bulungi, mweraba.